abantu mama wange beyankwasa bonna yali nkimanyi nti mama wafa bano weebali kwaliko omukyala omulongo Babirye Saala lindako Mulongo Babirye Saala oyo ye nali mulabanga maama kuba ne maama we yali akyaliwo tugende mpola maama we yakwasa Mulongo Babirye owokusita abamu ku bantu emikono mwe yandika Mulongo Babirye Saala kwalikoko so abatulaba ku Mukutu Cruise exclusive ndi wano ne Recardo Omutto naye nga yakula so no Recardo Omutto naye nga yakula naye nga bumanyi brand name Baby Gloria Little Tammy so buli mwana yali mu kiseera ekyo ng'ayimba yakula n'erinnya lye so ndi wano ne Recardo Omutto oyina akayimba bana akayimba kanyumira wakakoze mu beats z'Abaspaani alhamdulillah bali kusiima taata kagenda katya wembanga nkafudde kajanja I'm sorry I go give you benzi baby no worry ya give me love ejuze wareti charginga put me socket are you go dance if I show my wareti oba kutwa kiriza mbonywefe chicho that song is nice bambi thank you so much Recardo kuvale wali Omutto mukama yakaddamu kujjukira n'akuwaayo endongo gyolabanga bavubuka banno bayimba tisaato omuntu asobola okugamba Recardo genda ku prompate y'abaana genda kukugundiza abaana n'asanga cause it's not easy okomawo baana batono nnyo ogamba otya obulamu bugamba ki olampola alhamdulillah kama Katonda endongo yaffe yagi blessings nga tetulinaako yadde management nga tetulinaako yadde Katonda bannaye Katonda wamaanyi ate ne lukola mu mbeera gye mbadde sisuubira bantu oba tokisuubira mbadde sikisuubira kuba nga omanyi ebya Uganda effort noteekamu nnyo gira naye bya Katonda naluta nenkola video netustrategizinga muko ne timu yange gyenkola naye nyambako naye ngera tukyanyigirizibwa bikyakaluba Alan Soja yakwatira mu video Alan Soja yankwatira video Crazy Beats nankolera engoma Crazy Beats yone yali ewagonde wa White Benda akyaliyo takyaliyo ayine gye bayita Seraphim Records musajja wange bambi yakolera Brisha Cash katira musajja wonyera oyo yakolera Brisha Cash akayimba kampooma hanayo omwana oyo Crazy Beats oyo siri kusonyiwa Crazy Beats nokolera omwana akayimba kampooma nakanyangabuza Crazy Beats ne mugamba akayimba kemukola kaliwa nti yaye kajja kome tebaagala mbiwulire ne Brisha we ne anyway I'm happy for you. Thank you so much. You're back. Naye lwakuba abantu bagambye sigazaako ekigere kitegeeza ki like sigazaako omuliro obutazikiza tozikiza ngenda lwana wali ogenze Italy wali ogenze kukola ki Italy ensonga ezaali zintutte waliyoko trip like ninabi nali ngenza okulaba ati mukama nansaasira nenfunirayo okkoneka ddiri olina ab'eŋŋanda aba Italy si baŋŋanda olina omukazi omuzungu family constituent family mbadde manyi nti olinayo omukazi omuzungu tosala bigambo alani Recardo kukya omukazi omuzungu nga wekutte wagenda nani Bera nagenda na family nagenda ne baganda bange abamu muli bameka mama waffe yatuzala abaana 9 nanje mu Garanda mwena we muli fenna we tuli nemba taata banjawo ila mama amwe yabazala abaana 9 mu batata banjawo mu batata 9 batata ndo bali 7 no gwali yatakimanyi Recardo yazalibwa muyimbi mama we bali babitani omugenzi Regina nalukwata yayimba kayimba kimpezi buli omwanja azika amatuge nga nze munnamwene leero mbirese ebinyuma ate ebijjuddemu ebizimba yagala obuwemu ogire nga weetooloola ndowooza kampite mu bimpi motoka z'ewaffe zimanyi okukeera okgenda
ngateeka ndesemba gambye nti no gye ŋŋenda nkuma osigenda kulwala. Mu baana bwe namu n'omwenda gwe kayimba. Nze kayimba, mulimu dansa, mulimu trumpeta, mulimu n'abalala. Abawala be bakula. Musurvivinze mutya kuba lwe yava mu bulamu bw'ensi? Katonda. Kuba ye yali ettala lya buli kimu. Omanyi okubeera nga bwemukulidde waka bwe mubeera yalabirira buli kimu, yabaweera yabaliisa. Kati bisigadde ebyo bya Katonda. Kuba mama yagenda ofa, nze nali nsoma nzekka. I mean yagenda ofa nalina muganda wange abala bonna bali basoma, naye nze nasigalawo nga nsoma. Nze nasigalawo okuva mami we yafa, nze nasigalawo nga nsoma. Abdulmulasi ng'akuweerera. Kubanga Abdulmulasi gwe twakufe tukuze tumanyi Abdulmulasi ye taatawo. Era nga tumanyi buli kimu nero nakusanga ku Gondi Pride nagenda ku prom party kati bana mukama yebale 2018 2017 nenkusanga ku Pride College eno side z'empigi mukama yebale ng'osoma. Omanyi Alani abantu boogedde bingi okuva we navaayo nengogera amazima. Abamu ne banvuma mbunganze bwesigi banaye abantu bazibu obuntu abantu tebayambika labakana lelelele boogera bingi. Kalolaba kati gomanyi gye nasomera genda obuuza omukulu Abdulmulasi wa gye nasomera. Kati gwe wansanga walaba n'embeera gye nalimu, kati gwe walabako mwaka kyogo wabale na nnyumba desijjukira na kijjukira. Nakusanga Pride College wali osoma nono Guy Vijje ennaku zino Vijje Winter bamuyita Winter olwo ne Guy omulala azinanga Michael Jackson bali bangi najjako ku Pride College nenaawo nno nga ndi sita ku ssomero nga ndi sita naye nga sita essomero lyasomera era ng'okuba sitayo za lugafulo biki kama Katonda. Naye kale mu bigambo nga bisatu Abdulmulasi kiki ekirungi kye yakolera ky'osobola okwebaza? Omukulu Abdulmulasi mwebaza. Twogere ku birungi. Of course tewaba bintu bibi byokka. Mwebaza okunsharingirako ku audience ye. Kyeyakikola okunsharingirako ku audience ye. Of course alina audience eyiye ennene naye we nakola naye oluyimba nensharingako ku audience ye. Mwebaza alhamdulillah. Osinkana otya Abdulmulasi ono abantu okutandika okugamba ye taatawo? Kati musisinkana Abdulmulasi mumanya sinaba na kuyimba nti ewaka abeerawo ng'abeerawo ewaka ng'omwana mama owange manyi mama wange bana abantu abamanyi mama wange ali wa mutima mulungi ng'asembeza abantu abali basinga obbeere wakati baali baana kitegera naye nga ffenna tulabira era nze nga mbuto muyita baabaabudu mu buto nali muyita baabaabudu kuba yalinga muganda wange yalinga mwana wa mama kuba mama ye yamuleeta n'abeerawo n'abeera naffe ng'obitegeera oyo bakunyumiza binyumize. Kati awo nali muto naye ng'obitegeera? Naye nali ntegeera nali muto actually nga sinaba nazaalibwa ye mama yali yamukwatako dda kuba nze ndi wa 10 eza 12 wa 12. So mama oyo yali yamukwatako? Yali yamukwatako. Tegeza mama oyo yamukwatako? Yamukwatako. Yamujja ne mu kyalo si mu bubi. Omanyi naye kati nsengejjamu bye njogera munnaye obutazizimbya mitima naye nga mama amukwatako kati nze we mumanyira nga baaba era normally waka baaba kati atuuka n'asajja kula naye n'ava ewaka kitegeera ng'omwana omulenzi yenna bw'ava ewaka era nasigala nga baaba kati mama ntandika mama nzulamu ekitono era awe wake Nalukolongo abantu be Nalukolongo by the way bamanyi nnyo embeera gye nayita bamanyi nnyo kuba na ghetto weekend lwakyo tutteyoko tewali buzibu tulayo ennyumba we nakulira mbalage ne banayiba bonna abantu abalabanga maama kukyalo bakyaliwo bajja ba okuyimba kwedda omuntu yabeeranga sita naye ng'obulamu bwabeeramu bwa bulijjo era obulamu bwenkuliddemu bwa bulijjo. So mama bwanzulamu ekitone ntandika oyimba era kayimba ke natandikirako nga ndi Kasasiro naffe tuli baana bakayimbemu batata mumanye tinaffe tuba baana okwo teguba musango okuzaalibwa obw'omu bwenti akani akawandiika mama mama wo wange
tukashootinga tutandika ero yiri era nga yanoonyamu bapresenter ne bapresenter kati njagala obuzeyo presenter ki njagala baveyo presenter agamba nti omwami Abudumulasi yamuleeterako ku ndongo yange mu butuufu nga byaddala nga si byagamba mbuno okwekubira sayidi mama we yatambuzanga endongo ye buli presenter yenna gwe namanyako ebyo ebiseera mama nga amufata kusimba abo bonna babaali bambakwano babakyala abakulu bamamiko ne Nalugwa bonna abawali abaali ku Sala Kabenge bonna bamanyi omugenzi Nalugwa era abo baali bakimanyi nti mutabani we papa Misaki yamumeetingako amumanyi n'olunaku lwe yafa nagende wa papa Misaki nagenda olunaku mama lwafa papa Misaki nzuka nali muto bana ni miaka 11 ne papa Misaki alina gye yatuyiteyo waggulu ku Ntebe road nampa amabugo ku Ntebe road n'oyambukeyo waggulu ekyo kyo njijjukira siddangamu kusanga papa bwenti mu buntu naye ekyo kyo memory kweri mukadde lwafa papa Misaki twagendeyo waggulu ne sister wange simasamanya ngeri gye yampita oba gye yayitamu ki nenzirukira yampa yakuwa amabugo kyo nkijjukira. Okay, so tudde wali ku ndongo oluyimba lwewayimba n'omuwala ng'agamba babazamu lugenda lutya babazamu nze Recardo nze nkuyita ina munnange ekyenkubuulira babazamu ani yawandika oluyimba olwo omugenzi Regina Nalukwaya mama wange era ya promoting oluyimba olwo kuba yali hitiyo era yalupromotinga kati mama wange ayagala nnyo owandiika ebintu ebyaddala kalulabe batata mmanye byaddala kuba nazaalibwa omu okitegeera ate era tunalire mama wange alinamu obuzibu ne taata wange omutuufu kwe kuyimba oluyimba olwo batata mmanye baabazaamu sister wange gyali gwe bayita zaamu era yali ali mulayini ezo nga alina omuvubuka gwagenda naye wabula ate awo ekyenjawulo kye yakola ne tuyimbisa muwala wa sister waffe omukulu naye nga ye omulamwa gwali gwa kugamba oli zaamu lindako oyo omwana omuwala gwe wayimba naye mwana wa sister waffe abaakuyita taata abampita kojja ni muwala wa sister waffe aliwa gyali mbadde naye nerero mbadde nvanona tujje tumuleeteko kukamu bamumbuuze gyali natakyali mu kuyimba no asobola tunyumizaamu kyali mulese nawo bweru ng'alina gyala olimba ali bulungi naye talimba kuyimba aje yajja atunyumizeemuko era ogenda mumpa njamukuwa so kayimba ako nako kafulumya mama era yakawandiika era tukola vidiyo era akatambuza nkuba n'ennyimba awo endala omukolo kisaddaaka abaana batica baffe mama waafaddi Abudu akwatirako wa kati Abudu ankwatirako omukulu Abudu ankwatirako ku nnyimba ze omukulu Abudu musanga alina ekibiina kye light production mama akyaliwo mama naye yali alina ekibiina kye nga bakiyita bali bakiyitayo Lyona Stars kuba mama yali muyimbi wakulabako eyakafeero yaliko era manager mu kibiina ekyo n'abaako manager mu kibiina kya Abudu ekya piikingi okitegeera endongo ogimanyi kituufu wali mwana muto naye ng'ebyendongo obimanyi nali mbimanyi kati mama Rede yali mu ndongo kati Abudu omukulu Abudu wanyambirako ku nnyimba ze era bayampita netukola oluyimba lw'abantu bazibu naye yaluwandiika nezija nenkwata ebintu netugenda mu studio bantu bazibu lujja omaze okufulumya ziri nga maze okubawo ennyimba nga 5 babazaamu nga yafuluma batata mmanye nga yafuluma batica nga yafuluma sadaka bana nga kyafuluma omukolo nga gwafuluma abantu bazibwajja abantu bazibwakola bwakola era awo nembeera nga ntambula n'omukulu kubanga tulina oluyimba olwakoze ate baabawo baaba wange mukadde amumanyi kati ebiseera ebyo nze situna nnyo bya ssente kati nze mukadde yali yantendeka annaye sirabangayo omuntu alina mutima nga maama wange nga yaŋŋamba ssente enfuwe zizo n'oba nfuwa emitwalo 2 oba 4 gange kwejenga gange era zizo nga nkimanyi zange tanzijako yadde ebya naye ssente ze batusasudde
ye yazikwata mukadde kwata yamanya ngeri yozizasanyamu yamanyi nti ekyatugenda mu studio kyatujja kukola video yamanyi era nga sitoma kubeera kwejo emyaka nali nfuna ntomeki omukazi ankoledde buli kimu okitegeera ampeerera ndabirira akola ki kati of course n'omwami Abdulmulaasi yafunangayo sho nga tulina okugenda kuba dimandi y'abantu babuuzanga Recardo mujye mwegendereze nnyo mirundi mingi omwami Abdulmulaasi yagendanga ku sho nga siriiko nga bamubuuza Recardo Omutto naye awo kati dimandi n'ey'abantu ongera olimba gye lwakola ate nga tukozesa ebigambo taata baleke abakuyisa obubi taata wo wajjira nti taata wa olimba nga balita batala batalumanyi balunoonye abantu bazibu bwe mwayimba ku taata abantu mu kukigattagala ne bagamba Abdulmulaasi ayimbye ne mutabani we aleese omwana okitegeera naye ng'omwana abaddewo abamumanyi badde bamumanyi taata wo ye omutuufu waali taata nga omutuufu waali mwogera mwerabako bulungi nnyo waali era abantu abawo maama wo bwe yali afa eŋŋambo zigamba maama wo bwe yali afa yayita Abudu n'amukwasa nga tannafa bituufu si bituufu kati abantu maama wange beyankwasa bonna yali nkimanyi nti maama waafa bano weebali kwaliko omukyala Omulongo Babirye lindako Mulongo Babirye Saala oyo ye nali mulabanga maama kuba ne maama we yali akyaliwo tugende mpola maama we yakwasa Mulongo Babirye ow'okusita abamu ku bantu emikono mwe yandeka Mulongo Babirye Saala kwalikoko n'omwami omulala yali DJ Kikofiira bakubeera abamu era munnaye basuubiza bingi awo mukufa buli omu asuubiza bannaye abaana bannaye bamulekwa naye oluteekayo omuntu eri olikoma naye nga teyandekerako ku mwami Abdulmulaasi era maama bwafa nasigala mbeera Nalukolongo mu ghetto. Ani akuweera ku Pride gye nakusanga? Sister wange omukulu maama ono kati maama maama wono omwana gwe wayimba naye yakuweera ku Pride gye nakusanga bakulu bange banaabe wa maama be bakuweerera be bamperera kubanza abatulaba nasangako omwana ono ku Pride College liri mpigi 2017-2018 awo yali prom party 2016 yali prom party nali senior for 2016 nenga walaba we nali mfanana actually baka clip ako nkyakayina njakebera ku mwaka ya BBS obulaba nasazeewo buli muntu ayagala okunyigira nze okwogera amazima bambi mu buwombefu obungi nyigira omutima gwange nze kasita kati mulambulu kufuguli clean webazeyo Abdulmulaasi mbigambo nga bina omwami Abdulmulaasi njagala mwebaza ku bye yankolera byasobola okunkolera saba njagala kwebaza webalire ddala naye taata amazima gaba mazima era ku mutima bw'atuula awo njagala ndowoozeeko tandowoozaako kati alowooze ku bye tuyiseemu alowooze ku bbanga lyensirikidde alowooze ku byekisinga okuluma okwogera ebyo ekisinga okunnuma nze ndaba empisa omwami Abdulmulaasi gyempiseemu naye si eyali mpisiza mu bintu tali tusena ku bintu bimu nga waali naye akoze ati talina kyakoze twalayo bulabi ng'omwana ovaayo owanda obusagwa tekiriiwo nsobola okuvairayo obusa taata kale tubulire yakoze ekyo what did he do wrong simwenkanya yakulyazaamaanyiza yakoze ekyo ebbanga lyonna yandyazaamaanyiza nabyogerako ebyokundyazaamanya nti nali sifuna ssente nga nkola nga nkyali muto okitegeera bakuwaze bafuuwa ez'okufuuwa teziba ssente ate ntosobola kuŋŋamba nno ovudde wano ogenze wa Kabaale wawa nti nogenda kufuuwa ku stage okitegeera ng'enkya ogenda kukeera bank slip nga weeri ey'okusasula fees mwakomadde okwogera ndowooza sinabbanga ddene twakoma okwogera ndowooza wiiki nga 4 mwali mwogera kuti sibagana wenava ekitali twaddamu ankabudu bulungi nnyo nga tuli bulungi mbadde nga nkola wa kalwaki temutukolera tune
buno ne mbijjawo obukuukulu ne mutu wa tune obukuukulu nze simuyinako obuzibu taata wange wabula kyenjagala ategere value yange mumutima gwe nze n'okukola naye era nja kukola naye ne waba ayagala tuddemu okukola nja kukola sina buzibu wabula kyenfa ategere value yange kwanza otuuka okujja mu mawulire nayogera naye emirundi egiwerako naye ebigambo bye yanziramu byandaga nti nze mbulamu bwe sirina makulu yakuddamu ki quoting him right ala nina n'ebintu byesiyinza kujjayo kale goge mazima ekyo tukireke goge mazima ebyo tukireke kyenayogerako kyamala ku mutima nze nkimanyi yakitegeera yonna yonna taddangamu kukubira kyangu taddangamu naye ate baganda bange abakubira bonna nga ayomba era ng'abagamba lwaki mbu nno bajje mawulire bagambe mbuze byenjogera bikyamu nti nze nina amalala bw'abagamba naye nze nkimanyi mu mutima awulira amazima era ategeera kyenkola kyentegeeza kuba nnabuuza baganda bange mwe bagamba okujja mu mawulire amaze ebbanga kinga amaze emyaka emeka nga tabakubira kubabuuza ku Ricardo ate nga mbadde nga ngenda naye ndifu badde okyatambula naye mbadde nkyatambula naye wasemba performinga ddi naye tupafominze ne musho ya Farida nakazibwe ye Masaka juzi performinga naye bulungi nnyo performinze waliwo show twagenda mwene wasasulwa e Masaka sasasulwa show ya Semba je nasemba okukola naye twagenda Maddu Gomba kwaliko Sindi nabo nebo nkubulira sente ze nafuna jakanga amaziba kintu nekyasinga n'okunzijayo mu mawulire alani twagenda okukola tonyumya togira byokambireke cruise exclusive tulina Ricardo Omutto sawa zino mutulabira tugenda ku mpewo za BBS telefine tunyumyemukko ne Ricardo ono abantu bongere okumanya omwana ono abazadde bangi buli omu balansingamu ku stories zozolaba ne byazagamba olaba ani mutuufu ani mukyamu naye nga nze ŋŋamba Ankabudu wali mulese this should be the last time gyomwogerako ekirala oli taatawo oba abaabawo ekirala baluwinga ebyo ebirungi bye mwajja mukola naye oba otwala mu maaso ekirala tubaagala okuddamu okubalaba nga mutuyimbira ng'emwayimbanga ekirala mukama akubulesinze n'akuwa oluyimba oli mu kutambula obulungi mu nsi eno ey'abavubuka fokasinga ku olwo ekirala twetaaga okulabayo interview nga muli babiri nga muli mu kusanyuka Nankabudu naawe olaba nga mwana muto naye yakula ng'olina olaba nga mba mukoze kikutulemu bulungi sharinge bulungi kuba naye kati muto kyemanya alinayo obuwala bu girlfriend balina obuwaayo kyabutemerayo muvubuka muto atambula yambala engatto bwenkulagaana engatto gyayambadde wano olabira ddala nga mwana muto okuva wansi okutuuka waggulu yambalira ddala bulungi nnyo namusanga omusecondary ng'asoma nafuna omukisa nemulabako nali simanyi nti Ricardo abaana ne baŋŋamba Alan Cruise oyo Ricardo ne ŋŋamba maama omwana nga yakula so cruise exclusive gwe mukutu njagala okuba nga ate tukomera ddala wano saagala bintu bino byeyongereyo njagala kuddamu kulaba nga mukwatagana Ricardo kikole bino ebyokusikaŋŋana omuguwa tebigenda yambadde naako fe bannamawulire olusiba twagala bwagazimaki mawulire naye nga bwe kijja mu kugatta fe tetugatta nnyo fe guli erijja lyetukola naye nkusaba guno omwaka nga tegunnaggwako nga tugenda oyingira mu mwaka omupya njagala onoonye gwe kakkana noonya Abudu mukole interview mukole harmony mu public usigale ng'okuba endongoyi nze nkubuulira is the only way alhamdulillah nze sitinako buzibu bambi nkikusabye sitinako buzibu anko Alani naye mbadde nsaba taata nange bwe mbanzize omukulu Abudu bwe mbanzize njagala otegere value yange nze wendi goge mazima bona bweyagala Alani naawe nawe wali badde nga wooli wano wonna wooli wokyapira wonna wofumbubidde ogamba nti wano nteredde obeerawo nga tofuna naye ng'okola kiruma kale ojja munoonya Ankabudu mbadde nja kusaba bambi bw'abazze kkiriza nze wendi nja kubeerawo ng'omujulizi cruise exclusive gwe mukutu ne mukwano gwange wano bamuyita Arthur oyo bamuyita Arthur sorry Arthur Kayima naye namufaanana omulabye era naye afaana Arthur Kayima
nenseka ya athakayima lwakubono si nanyini bwaguga ono ye editor waffe mulungi nnyo yeah man lero bana basibira nona kola mse bulungi mweraba